naye okugenda nga twewalanka nti ono Yanga Zonto twasinziranga ono yasingamu obuto Bampita Yanga Zonto activity na manyi mu kibiina Giant Zonto kubanga munene osobola bbo munene naye ngo mutwe mukalu netukuwulwe olw'omubiri Jajja Zonto lumkwanga mukadde odi man out we mukadde naye afaanana okuba Zonto tumuteekewo kati saaba Zonto yakwata fayiro n'atuyita kitegeeza nga kwayeba ne kwaya leader tekitegeeza nti yalina obusukkulumu tekitegeeza nti okuba kwa yali tekitegeeza nti gwosinga abalala okuyimba kuba nayogerako naye naŋŋamba n'ezo gundi zonna ze mwazannyanga yaziyiyanga zonna skits zonna ze mwazannya Saaba Zonto ali mu myaka era tekiri muvaamu ali mu bantu abagala okweteeka mu bwakamulu okweteeka mu bwakamulu kwe kweteeka n'omuntu wasobola olaba nti oyo alabika asobola kino oba tasobola kino naye gwe n'oyagala gwe weetega okakasiza ddala abantu nti gwoli ekyo tuddeyo mutandika tutandise kwaya ffenna nga Bizonto family tukoze kwaya netutandika mpolampola nga ne content omulaba era buddayo ku video ze twasooka nabanga naddoma nti mu bugenderevu nga ngezaako okusoma embeera z'abantu bendi nabo nenzisoma nenzitegeera nenjagala okwitinga wayagala nayagala mkiveemu before nga maze otegeera embeera z'abantu nti si beerufu kiki wali obazuddemu amangu mu bikolwa Saaba Zonto namulabirawo nti mukumpanya mu kyensimbi nemulabirawo nti talina administrative knowledge talina bukugu mu kukulembera balala ate nze kasitanzuula ekyo kitegeeza n'ebirala bijja kuba bifu omuntu yenna bw'abanga alakinga administrative knowledge eyo kitegeeza tajja kusobola kugereka misaala nga bwe giteekeddwa olomulondo omulala nga kuba ate kino mwakitandika nandi kakati yajjiramu ddala enkolero ya mwami Kagutayi nnyini nti ye dictator olwokuba kati nze nkwata peni ensi mmanyi kati entegedde nti nze mpandiika please kyensala when I speak I spoken full stop nekiba bwe kityo lwaki wamala n'otulanga omaze ozuula ebyo ebituli mu bwe namala okuzuula ebyo ebituli nakiteeka mu bwongo ne ŋŋamba kinalabika kitya abantu bano nga ate nkyakola nabo ku radio emu kasigale nga ndi nabo oba tewalina option ndala ate option kuki nagenda ngenze kola ku radio nagenda sigenze kola ku Bizonto nagenda omulimu gwange gwa radio ne bwe manja okanyira byo nga go kusigala kukola ki nga gusigala weeguli ate n'ekirala okola ku radio nze kunze tegubanga ko mulimu ate guli ba mulimu radio bwe mankola kuva ku saawa 10 paka saawa emwe saawa 3 kitegeeza eba hobby yange mba nnyuse nengenda ntwaliriza akawungeezi nnyumyemu n'abantu okitegeera era ekyo kyekibonyabonya abaana aba presenters ba radio n'aba TV bo balowooza ekyo temina gifuula mirimu bo budde bwammwe bwakunyumirwamuko kwejjako birowoozo na stress buli wejjako stress n'abawuliriza ababadde naye oba ogibajjako kinayina mu buki mu bwongo ng'omuntu naye nga nasigaza emirimu gyange kulima kulunda n'ebirowoozo byange ebyokuzimba nekya tawuni fakiti kyekyali ekirooto kyange ebbanga lyonna tujja tutuukayo tukola Bizonto binywera Dr. Tyawo tumaze okukola wayise bbanga lya mwaka Saaba Zonto olw'okubanga yalaba Dr. Tinga obwongo busaza yamwejjeeko amugobi ate alwa mugobi ogwokubiri engoba gye bamugobamu togitegeera video jjukira gye yakola gwe just oli ku kimu kyayinza okubasinga omune today Dr. Tita yalina buzibu bwonna wabula kye yalina amagezi nga gamusumbuwa nga alina amagezi mangi era bonna mbebaza naye Dr. Tim mwebazaako ensusu kubanga ye yantwala ku stage ennene wa Muhanji era bwe nagenda ku stage wa Muhanji mu comedy ne ngamba kati ekyo kiwedde seegomba kugenda ku stage endala kubanga mu Uganda nga mazo kiraba nti stage esinga okuba ey'amaanyi ye Alex Muhanji mu kisaawe kya Katemba siko bayita okwematiza kale gye nakola comedy masturbation yange yeyo nematiza atengera kyekyo bino ebintu byansi ebisinga biringa kulokoka wewajjayo ennene oddayo n'oyambala gundi uniform wewajjayo gundi platform ennene nga ya comedy mu you oddamu n'otekako uniform nati era naye nga tetulina wetusukka wasingaawo era shows ezasinganga okubenene era Alex Muhanji yazitegekanga kugenda kukala nogawange era Alex Muhanji yategeseeyo mufuuka mutya ensonga mu comedy tufuuka ensonga Dr. Tyawo amaze okugenda Dr. Tyawo amala okugenda mba ndi ku faamu eyo lindako ng'agenda biki bye mwamwogerera ebibi mmwe tewali era kyenkakasa sirina kigambo kyennayogera ne bwe muddayo mu butambi musobola okulaba nti ne bwe mubuuza enkolagana yo naye eri ekyazipana nakati yalemu okuntegeera wiyoke mukwano gwange ndi mukwano gwe naye mukwano gwange tekuli alina kakulaka ku munne
ne yalemwa okuntegeera naye ate nze namutegeera tudde wali omufuukira ensonga okufuuka ensonga lwe tatya amala kugenda bandikawoomye eyo nali Luweero mukafaamu kange ntete nkanya ng'omusajja nga Saabazonto akasimu yanga Zonto oli musajja mugezi nti ye Dr. T yagenze nti ye kati nga bwe twamugambye aveewo agende nti ye kati njagala ojjeyo amaanyi go gonna kuba osobola nzikale oyogedde afande ntandika kulaga maanyi yabanga ddoma nti nga soogera oluntandika okwogera ndagaki ndaga amaanyi gange olwo mubinsanga wano waliwo omusajja bamuyita Giant Zonto Mbabali Maliseri waliwo akanyomero kabwangwa bwa nnono ntandika okubanga mu producinga muwa akanyomero ako omuwa content oyo yalinga akwata ku nnono na bulongo abalongo mulongo bwati na biki bw'obimanyi kati batandika okumbuuza naye omanye ebintu bino bingi lwaki totuyambako mu ngeri bweti konze mwagala ki mumbulire nga muli open titwagala kufuuka b'amaanyi konze amaanyi mutya tubenga tuke mwagala nsonga za kuba wamaanyi mu nnono nti ye konze ekyo kyangu naye temujja kukisobola nkigamba Saabazonto nti ekyo tojja kukisobola kisukka ku maanyi gago ya mmere ne bakitaputa mu ngeri mbi nga nze atayagalizza nabasitula bonna ne mbatwala ku jjinja ery'enkizo anti ombuuziza amaanyi gavaawa wabatwala ku jjinja ku muganga batwala ku jjinja ery'enkizo bwe mbatwala ku jjinja eryo byaliyo nga bingi nga biweebwa musajja mukulu Saabazonto ejjinja kwe baavunnama nga baweebwa ennaku 9 okufuna ettutumu tebakikolera bagenda ku jjinja wabula baali basooka ne bakikolerera naye nga waganya okubaawo okubotola nga bakoze ebitambiro twabiwandiika nga bivuma gavumenti nga bikuba gavumenti yadde mu kubiwandiika buli omu yalina ekigendererwa ekiki mulimu yalina ekigendererwa kampandike gavumenti empita empese mulimu eyawandiikanga oba eyakubanga nga yagamba kambakube kuba amazima gemukola geego mukyuse osobola okwogera buto nga bw'otuwana amanya nti ono ye yali agala kuba kakati saaba kaaki gwe mulaba wano oli agagenda kuba kuyita mu bufunampola bwe takkiririza muntu ayisa bubi muntu mulala gwalwe bakubira nsonga era bwe batukwata siyayi batutwala bambuuza gwe lwaki wasonganga nnyo akagalo ng'ennyindo yo tugirabanga ennyankole konze kati nnyindo okuba ennyankole kitegeeza banyankole kujooga banyankole nabatali banyankole oli munyankole mukyuse ekyeggwanga tekibangako nsonga mu nsi yonna kale ozaalibwawo nzaalibwa Kyaggwe nzaalibwa Kijjo Nabbaali kitange ye Muteesaasira era infact nekyo nakyo kibonyaabonya ensi omusajja yanunula eggwanga lya Amerika mu 1776 George Washington teyali nzaala ya Amerika kati ebintu by'amawanga ebyo bisumbira bwerera abantu bijja nabasulira bwerera ddala byafaayo Josh naati kale nno baweebwa abasajja ennaku 9 ennaku 9 ngamba tutunulire ennaku emmeka 9 lumu 2 3 4 5 6 7 8 9 olw'omwenda bepapa kumakya tuba tuli awo nga batujoola bizonto babiyodde bizonto babikutte awo kwe kwali okufuuka kwa bizonto okufuuka ensonga twakolanga obuvulu obwo bwemitwalo Alex Mwanya abawaayo emitwalo 4 muli kagurupu k'abantu 6 buli omu n'avaayo n'esatu emmotoka ya Saabazonto enywa amafuta agasinga ag'abazanya kati kwe bw'ogamba bunyafuta agasinga ag'abazanyi teyali muzanyi gabiire adde emmotoka agazanya ati emmotoka agenda bulinga buli agituddemu ng'obula okugamba batupangiseemu takisi mugende nga muyimba musolozeza esene erimu bannange ebinyako takisi naye bannange abaana abalina ebitone mulabye mbasaasira mu nkwasa ennaku omwenda ezo nga tufuuka ensonga
ngabasibye batusibye tetwaddamu kudda mabega tufuuka ensonga YouTube etandika okukola sente eziri serious muziraba olwo tuziraba muzi monitoringa omwana eyabbye omukutu gwa YouTube channel gye twalina Dr. T agenda nayo kuba yali yiye gye bayitanga volongoto tugula YouTube channel empya tujugula emitwalo 10 mwagula ngule nasonda emitwalo 2.5 nze janga zonto jajja zonto namukadde nasonda emitwalo 2.5 yopeto saba zonto naleta 2.5 nejja ati naleta 2.5 sije emitwalo 10 endagaano nze nyirina era nze nagikola eya YouTube ngegulwa emitwalo 10 eja Uganda ngo omwami Katerega Shanoni agituguza Big Shan nga producer waffe yakulise nayo yagituta atera simunenya mbulira tutandika ebintu eby'organized tufuna uniform empya kasente kayingira olwo tutuula tuyingira akafuba kayita papyrus mu kibuga tukola meeting ne minutes sinzirina zini musajja mulungi mu byakuwandiika ebintu byange saba kachi wakufuna 10% mbabali wa 10% jaja zonto wa 10% saba zonto wakufuna 20 afuna 10 ey'okuzanya ne 10 etanyonyoleke kachiryawo anti mbadde ndakubuuza anti ezo percentage bazigabiranga mu ki basinziranga ne tukirekanga kitono Big Shan naye nafuna 20 nga editor kuba editor akola emirimu ekyo kyo omuntu gwe nasinga okukkiriza editor akwata nakola editing napositinga yakola ki mwali mu mwana data oba mwalete mu data twamuwanga data twamuwanga kati ni wasigala oba yalinga oba na 20 awo ngeyo ya equipments erabirire ekibi nga waliwo nezi saving bwa nga zamwera nga tuzi saving anti omwezi bweguliggwangako nga mugabana omwaka kati twatisa bwe tuti abantu awo nayagala ensetegeere kubanga waliwo tagali sembula bwe tutangama tusigenda savinga sente zino tulizigabana mu bbanga bweriti wakati awo twatandika okufuna nga abantu abatuwanga ensimbi ku bulimu limu mujje ku birthday mujjewa ne tutandika ne sente za YouTube tusalawo tuzongere ku account ya saving zonna ngatemukutte olwonge ekyo tukikoze mu buntu nti kijituwo okweteekateeka kuba abaana babeera mu industry ne bavaamu nga baavu nga tebalina kibalaga kufe tulizigulamu ki poloti nga yamwe yawanga buli omu ne bw'aba tuzigabanye nti obukadde nkaaga buli omu afunye 15 bubwe okitegeera naye ekyo kyasinga kubeera kufa abana abaali abazanyi ng'oli editor yakaka akafuna kakati ffena twalina access kukulaba omuwendo gwa sente YouTube zeekola ng'olwo YouTube tuli mu miliyoni 3 kuba ku miliyoni 3 ng'ofuna 10% osobola okufuna emitwalo 40 kati sente zagendanga nga zirinnya sente bwe zagendanga okulinnya saba zonta ate agamba omwana wa kamera ono abeera wali okutulaga sente nti toddamu kubalaga mwako molaba ngo obungi YouTube ng'obungi olwo tutandise okutuuka mu kati bwe nasooka okulabira kalumanywera mu bya sente nti kati bibwe bifudde nga tufunye obukadde bwalinga 8 omwezi bukadde 8 nga ku 10% mafuna sente twala ame 10% no bibyo mtwalo obukadde bubiri ngendo olaba nfunye emitwalo 7 mu emeka mu 5 olwokuba sente banange mutabalimba mbuze saagala sente bemu ku bintu ebiyamba mu bulamu obwa bulijjo yadde tezimala byonna naye nagamba nasirika bwomu ne ngamba lwaki kino kibaddewo obwongo bwange ne buŋŋamba owaye kirabika kibaddewo nga kampani munnange muganda waffe alaba erimu ebintu erimu obuzibuzi bweyinza okugwa omanye okuyimirizawo kampani si kyangu era genda olaba emyezi 3 consecutively konze kati kino kifuduse kirwadde omusajja ono yandize n'atubuulira kubanga tezikyabwera percentage eyo zibulira wa kyekizirya ne banno bali opeto simanyi Giant Zonto nabo bafuna zakendera obukumpanya bwalinga obwabanga kusaba Zonto nga Giant Zonto abumanyi kuba Giant Zonto yabanga omuwanika kyovula manzi nabategeera mangu emizanyo gyabwe ngeje bagizannyamu naye nga sibaakiramu kubanga babanga abagamba omanyi bw'omala okutunula omuntu nti mukulu n'omuwa obukulu mu myaka I respect omuntu yenna nga nsinga obukulu nayagala bandage nti bategeevu kati nze nali nkimanyi nti buli muntu mukulu aba mugezi
era nakula nkimanyi nti buli muntu mukulu aba mutegeevu naye ku Ssaabazonto ne Janti Zonto kwe nalabira nti si buli mukulu aba ategeera yekolera alina akantu ke yayogera mbu n'abasiru bakaddiwa n'abasiru bakaddiira ddala ekyo kyoze mu bulamu bwange nali sikikola ki sikirabangako n'emitunuulira tuba tuli eyo olunaku lumu ku Serena Ssaabazonto agamba naye Opeto tasaana kufuna ssente ze zimu naffe kuba tayanukula bulungi ngamba naye kati tukyafuna ze zimu ate kakati ono ekimutta kiki n'ateese okumpaayo ak'okunzibiikiriza nsirike oleme kulingiriza bitali bibyo naye nga ate tannategeera nti nkimanyi nti waliwo ezibbibwa nange kye nnakola nga ngende wa munywanyi Opeto okola olugambo nga mugamba munywanyi bagenda kumpa emitwalo emirala 2 ku zange naye ngenda kuwaako 10 buli ze banampanga kubanga amaanyi go n'agange gegamu obugagga buno tubufuna lwakubanga tugasse emikisa watya awamwera bwe tuli awukana guno omukisa teguliddamu kubanga guli kyekimu nakwatanga esente ezange ne bwolita Jjajja Zonto wano ali kubuuliranga nkwata ezange ze bampadde ng'enjawulo nenzimuwa naye bakampanga nti 2 kubanga we yampeeranga 2 omanyi olwo yayawudde 3 Janti Zonto ayinawo 10 nze nfunyeewo ena konze kati 2 gino gikwate nange nsigazeeko emeka twagenda kuyigga kitwayize katukirye ffenna kyenkanya kati yoyo sisobola kukyuka ne bonvuma ne bonteekako kalabba nsigala bwento bwenkola ki bwento bwendi ye tubaddewa wetuli emboozi etambula nga bw'ojagala line sente zibbibwa za YouTube buli kimu sente zibbibwa za YouTube ekyo mukulu atumya access kuzo nsonga ki gyabawo okubama teyakinnyonnyola ekyo teyakinnyonnyola nengumu omwaka gumu myaka 2 tutuuka mu mwaka ogwo ogwokubiri we tugabanira ssente kuba twagamba nti ssente zo mu myaka 2 tuzikole ki tuzije tuzigabane naye account mwali mugimonitoringa ati monitoring account ey'omu banka tetuginaako access for 2 years omuntu ali serious kakati kankubuulire omuntu nga yeesiza omuntu amwesiga kikiri kye nakugambye nti ffe twesiga tetumanyi be twesiga nti akantu katono kasobola obba malamu ennyo ekisusse kale yaddemu bba kuziri naye kale zino ze sa saving zo tebajja zibba era kyo kinakikiriza nti bwa saving bo tebajja kukola ki tebajja kububba naye tukola emyaka 2 egikona papa kati mu Desemba mutulina okugabanira ssente bwe tuyingira ogw'e10 Ssaabazonto atandika oleeta ebiteeso ebigoba Jjajja Zonto mbw akaddiye tumugobe konze kituufu mugamba tumugobe naye mbadde sikiriza tukole ki ekikola bizonto ze zino figa kano kampi kanze obumpi bwange bwe tubumachingisa n'obukadde bwolyo n'obubi nono Ssaabazonto omubi kibadde tekisaanira anti tekisaanira naye nga kyekituufu ati mwe temwagala mazima kati Ssaabazonto engeri yayinawo mu mwanga mugazi bwe guti gwa lugali nga nagwo gunyumira abalabi kati kino Janti Zonto omuyindo kwegamba nga bw'otunuulira olabye ddala ekifaananyi ky'abantu nti bizonto gundi physical appearance tuzireke nti zezezaffe nze ndi kampi bwampitanga kati Kazonto akaberegi yanga Zonto kubanga kyatufuula bizonto era kyanyumira abantu kyekiri tebanyumira bino bye tukola naye ekifaananyi ekyo kye baalaba nga kyekyakolanga bizonto kano kabi guno guyindo ono ogumwa guli guguyina envya ebitama ogubuto bagamba tumugobe konze lwaki tumugoba mumpe ensonga gw'omulaba nti tayatula konze kituufu endaba ye kati mukadde olwo kye bayita nakyolo kugamba bw'oba muto n'okula okola ki okaddiwa mu buli ngeri endaba yo ekendeera n'amaanyi kubanga ne Janti Zonto yali talabanga bulungi alina ekizibu ekyo era nga tugenda mu gundi nga nsabula era nga Ssaabazonto agamba kasamba ne Yanga Zonto kajja buzibu emba naawe kiwedde era nga tugenda ye kasalaba nti wende ng'omanya okusabula ng'agamba bano banaakugoberera kati tuka ekiseera ne tukyusa n'ennyimirira nze nalinga nnyo nga neetegereza ne ngamba nedda kati engeri Jjajja Zonto eno gy'abeera eno ng'ali wano kati akuliraane nze ninaana embaba ali ono twatulenga babiri tubuutikiraani ono Jjajja Zonto ajja ng'atubakinga so nayinanga obukugu obwo obulaba ebintu ebyo bwe bitu ekyo ndowooza ntukisolovinze waite ebbanga era naddamu nakyemulugunyako ko nze tetumugoba wabula bwe tuba tugambye nti olwo nga kikyabala ayina ekyo wala kyaleese tetumanyi gye yakifumitira lwaki owooza ate ye ayagala ffe ate talenti wagirabawa ayina kyagala okuwawagika mulunze maaso myekodi mubiteesa nga Jjajja Zonto abimanyiko nti nze mugamba baagala kugoba sikutabula kutereeza
Nemugamba naye kanwane masajja kubanga Janti Zonto bamugobako ku seti Saba Zonto nga amugobi. Nemugamba temuyombera ku seti muli bantu bakulu nakomawo. Nekiwale ekyo kyolaba kyanabere kyamala ne kigenda oluvannyuma kitegedde oluvannyuma nakyo yakigoba n'enkikomyawo nemugamba bwoba leeta omuntu ono n'omututeekamu kati ensi yategeera tetwagala byakito asigalemu. Zinabera mbizonto byo nga ndi musajja mukulu nga ekitegeeza we bagobera Opeto wali okyalimu. Opeto nabagamba bwe mugamba nti mumugoba tugenda bwaba meka okoleka nga mumpadde ensonga ematiza obukadde sifa kitanyoko wa mutuga akadi waba mutta nnyonyina yali lwaki yasoka kutta nnyina. Buli akadi waba mutta konze tusigala naye tukole naye tekalemerako nemba nnyonyolo gwasembayo nembagamba twogerera emikolo. Nze ndi musomesa mubuladde nasomesanga abaana abayagalanga okwogerera emikolo kuba kali kya mutegeera buki bulungi nga nsomesera nenfuna akasente kange bali ne bagenda ne bakola ki era lumu ne bagamba lwaki tugenda n'obakatumwa konza asobola kubanga ndi ku level ya kusomesa ate nembaki nembakatumwa nze siri ku level yesambagala kubuukabuuka nedda kansigale mu kusomesa kamatire n'ekyo kyenkola ki kyenfuna mu butono bwakyo ba mu bunene bwakyo. Muganda wange nembagamba naye mulabe engeri gye twogerera emikolo. Jajja Zonto ono muyimbi naye ayimba nnyimba za kikadde mukkirize muwandiikireyo music batunagendanga ku mukolo mwe mugwogerera Jajja Zonto asanyuseemu ku bantu ne bwafunayo 10 asigala nga naye tusigadde tuli naye abaali active era ne bangamba tasobola kuyimba nnyimba zibi kwenkwata peni nempandiika akayimba mayiro ya Buganda mpulira nsabe esigale kuba waliwo ekyali tutambula nga mwami Kaguta ayagala kujjawo mayiro landi nempandiika akayimba mayiro ya Buganda mpulira nsabe esigale kitiibwa kya Buganda kyongera okubuna ensi kabaka waffe ayongera okuwangala biseera ebyo maaso bibeere nga byaddembe ate nawandiika akayimba nengende wayalidi ne tukakola nga ngambe Saba Zonto nti kampandikira Opeto ono okimanye nti muyimbi akayimba kagenda ovayo nga kalungi ne katabula Saba Zonto ate nga kamutabula ki nti yatandika okulaba nti omuntu gwali naye mukuwandiika ate mukugu okusinga ye nikimweraliikiriza nnyo kimala omweraliikiriza nensegera nti yeraliikiridde kwanza jajja wano wetulaga waliwo omwoto nekola ki nze abasajja mbajjiddeyo buli kimu okubakakasa n'okuba provinga nti osobola era twetaaga obbeera obuki obumu. Musajja yakomba ku jjiiko kyeyakola nga maze okukkiriza nze yali akyanneetaaga ng'omuntu naye ng'ate Opeto takyamwetaaga kati ate nga gwateetaaga nze mwetaaga. Kambuzeemu ekibuuzo ng'oggyeko bino bye yali agamba mboba obunafu obw'embeera n'enkula baalinamuku obuzibu mu mbeera eya bulijjo enkwatagana nga yeyinza okubaakinga ensonga lwaki ebyo byaliwo nga byo bingi naye ebisulo ezisinga zaabanga ku bakazi. Jajja Zonto nali akyali mu ddwaliro yalina edduuda lira Saba Zonto lyamubbako lyali awo ntinda. Jajja Zonto yali akyali mu lwokaano si Saba Zonto alina n'abawala ab'emyaka 3 tuveeye Jajja Zonto namupangirako ne ku muwala wa myaka 27. Jajja Zonto nakati sebo agamba kikyamwagala kamulabikira bulungi nani Jajja Zonto Jajja Zonto yaya atenga alya butongo oyina engeri gye wamudescribinzeemu omubi ali zolongo nyonga bw'omulaba mu bwase babibwe Jajja Zonto Opeto naye munange nga n'abakazi kitonde ekikazi ze nakiviirako omukazi sebo ayagala Opeto ayina omukazi Aleda va ku mukazi wo wawaka oyo ye muwe ekitiibwa mama w'abaana oyo ye namutikira okugumira ebizibu yagumira ekyo kyokola ky'omuntu nze nagumira mukyala wa Kapere abumba mbe tugumirira munywanyi Jajja Zonto wange omwagalwa bibijja olwo tutuula obukuukulu Janti Zonto ngamba omusajja ali bwati ne bwati konze ebyo byondaga nabiraba dda tukoze tutya ne tusalanga amagezi tukoze tutya okulaba nga gurupu yaffe sigala ng'eyimiridde Saba Zonto afuuse ekizibu kati Janti Zonto yefuula atulyamu ki olukwe wabula waliwo ebintu bye nabuuse nga bikwatagana ku ki byonna bikwatagana ku kintu kitya kimu nsuniraako nkukkiriza ogendayo batu tugezaako ebintu ebyatugatta wamu kubanga buli nsonga etulumira wamu tuweeyo kimu kale nga tekiri nnyo ddedire one day nga tutandika Bizonto ebizibu bye twasanganga
kwaliko nga bannaffe abaali batateredde nga balina ensonga ezabakubanga ziri spiritual kati nga basamize no kati janti zonto yenga musezi nga alina ogutambo nga ne bwaba alina omukazi asituka ne yeetikka ebintu bye n'afuluma bweru ati nkuwa bwino kakati yakikweka nga takiŋŋamba naye bwe yajjanga nga mugamba ng'ekitambo kyo n'emisana kimyansa tukoze tutyo kijjawo naŋŋamba nkiraba kuba spiritually ndi byange naŋŋamba naye okirabye otya nanziza olwo ebbali tunyumya kino kyenjogera si kyekibi ku ye yes sogera nti nno kibi yali musezi kakuuse ng'era mu bwayise omwe yali abulako kumusanga bwayise nga bamufumise omune gw'ettooke mu kabina awo mu bitundu bya bwayise yambuka kazo kawaala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Export TV to the world.